ekibayisiza enkyala leero ng'eddaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwokutaano, njagala mpite mu mmwe okutegeeza eggwanga ng'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces bwe ligenda okuwandiika amagye amapya. Okuwandiika amagye kujja kutandika nga 1 Julayi omwaka guno 2024 era kuggwe nga 14 Julayi 2024. Abaagala okuyingira amagye bajja kwetaagibwa okujja n'ebbaluwa ezibasemba okuva mu LC esooka, LC eyokubiri ne LC eyokusatu nga ziteekeddwako omukono oba ekinkumu ssentebe w'akakiiko ako kenjogeddeko waggulu. Okukoteka ebbaluwa okuva owa Gombolola Internal Security Officer n'owa District Internal Security Officer. Oluvannyuma tujja kwetaaga okuba nti baleese foomuzi zaabwe mu ofiisi ya RDC wa district mwe bava. Eyo gye bajja okuwandiikibwa abaleese empapula zaabwe ezisabwa era ttiimu za UPDF we zijja zisanga. Empapula ezisaba oba foomu ezisaba zisangibwa ku mutimbagano ogwa Uganda People's Defence Forces oba UPDF website. Kati ababa n'ababayiseemu okusinziira ku foomu zino ezijja okukuŋŋaanyizibwa ttiimu za UPDF bayisibwe mu kakuŋŋunta eno okusinziira ku bisaanyizo, bajja kumanyisibwa nga bagenzeeyo kuba tujja kuzizaayo ku ofiisi za RDCs olwo okuteekateeka oba okugezesa abajja okuyingira amagye kujja kutandika nga 1 Julayi. Buli district ewereddwa omuwendo gwayo okusinziira ku muwendo gw'abantu abali mu district eyo bw'ogugeraageranya n'omuwendo gw'eggwanga. Okusinziira ku miwendo egyatuweebwa ekitongole eky'ebyembalirira ekya Uganda ekya UBOS, emiwendo egyatuweebwa nga 25 omwezi ogw'omukaaga 2023. Nga n'abatagenda okuwandiikibwa bayingira amagye gennyini aga UPDF tubeetaaga okuba nga balina okusoma okwa siniya ey'okuna. Era abantu betulondoola oba betujja okuwandiika be baba bamala siniya ey'okuna wakati w'omwaka gwa 2022 ne 2023. Tujja kuwandiika abantu mu district za Uganda 135 n'ebibuga 11. Bino biteekeddwa mu zones: Buganda zone, Busoga zone, Bukedi, Teso, Midwestern, Toro, Bunyoro, Kampala Extra, Rwenzori, Northern Uganda, Karamoja, Sebeyi, West Nile ne Western. Ebbaluwa ezibasemba nazogeddeko. Kati okutandika lw'ojjayo application naye kugezesebwa okugenda okukolebwa UNEXUS ejja kutwala ennaku 56. Zino mwotwalidde okuzaayo empapula zo wano fe okuziyitamu ku kitebe ate oluvannyuma n'okuwandiika abo abanayiseemu mu kusunsula era kugezesebwa ebyetaagisa. Nayogedde ebbaluwa oteeka kuba nga oli mutuuze wa Uganda ne mwana enzaalwa ng'olina ekitambulisho oba endangamuntu original etali njokeseemu. Oteeka kuba nga obulamu bwo oba omubiri gwo gusobola, n'olwekyo tujja kugezesa mu byobulamu ne physical fitness obusobozi bw'omubiri gwo. Emyaka wakati wa 18 n'22, okuva 18 mpaka aba 22, owa 23 tutawaanya. Ngambye okusoma siniya yakuna, ate tusaba nga wayita okubala n'Olungereza, mulimu yita Oluzungu
jobera Russia si luzungu. Ate gwalese ebbaluwa oteeka kuba ng'oli mutuuze ku LC eyo eyakusembye. Bwe tukizuula nti LC eyakusembye ate si gy'obeera, gwe tujja kutwala nga eyeeyita ky'otali. Obukulembeze bwa UPDF busaba abo bonna abalina ebisaanyizo ebyo byotogeddeko waggulu bakozese omukisa guno okuyingira eggye ly'eggwanga baweereze Uganda mu bwagazi bw'eggwanga lyattu, okufaayo ate n'okwagala Africa okutwaliza awamu. Ekiwandi guli 9/6/27 abantu 9/6/27 okuva mu ggwanga lyonna. Lwaki kaakano buli mwaka tuwandiika amagye? Enjawulo ku luno nti luli twawandiika gye kuuma byalo LDP, ku luno tuwandiika gagenda kuyingira UPDF direct. Abalwanyi abalwanyi kyovula tufuddeyo ku myaka emito tugigolole nga bwe twagala gikole. Ekibuzo ekirala akakyama amamera bw'okagolola nkakuze kamenyeka. Yesebo kozi lwaki tulima? Kusimba mmere gye tunaalya, so tetulima kulya. Mu ngeri y'emu mu biseera eby'emirembe weetegekera olutalo. Eyinza okuba yakemebwa n'aga nti Uganda yeteredde ebbanga ggwanvu, katubagezeeko tulabe, ne tukulaga enkola. Mulimu guno kubanga eno ewaffe obupakasi bwe bukola, obuweereza bwe bukola. Jangu yeesoze kunoonya mulimu naye beera n'omutima ogufaayo okuweereza eggwanga lyo. Nnyabo kizibu nnyo obuga nti wano wakuŋŋuse teri mpulunguse neeyitamu. Kyovulama nti twesiga bakulembeze ba bukiiko bw'ebyalo, twesiga bagiso abajja okukozesa bapisoozi baabwe ne diso. Naye kyogera ekyo mabegako nga njagala abatuuze bafengayo nti bwe tufuna omukisa nga guno gw'okuwandiika ate abaana aweereza eggwanga mu uniform, abatuuze bafeeyo ani gwe baweereza. Gwe LC chairman ateeka omukono ku bbaluwa, obe nga ddala omuntu gw'otereddeko omukono yoyo asaanidde okukwata emmundu akukuume, so asaana agikozesa ate okutulugunya oba okubba.